Senga wange omusijja mwogera. Yakwata, yakuzesa. Yasobola. Nerwanako. Yala agenda kukozesa. Wakamukadde avudde oyo bamulese wakatubeera naye. Ndi muto omwana muto jukira nze muto wange nali mweru nga ndi munene. Aninga kikyotala kainda. Ngolingo mu Africast. Naye lunaku lumu ajja tuliwo wakaffekka ampita mu kitchen. Atandika okuntigaatiga nkwatija ngamba kati ye akansana nga janokole bwoti gira kino ingire wano. Nga omanyi omwana omuto ngenda kwata nga ndabye nkwata. Wakwata nako. Ebiri sigasinya nenga nenzirukayo nemuleka nakanya kunkola nenziruka nengende wajjaji. Embuzi yali mulunzi nnyo twalayo embuzi. Wansedi ku farm kati mukudde tulina kuyita mu lusuku okutuuka ewaka. Tuka mu lusuku nga amasoko ge. Tukole mbwe kinewe tusi. Nga sibitegeera. Munnange nga yeebaka mu lusuku wansi kusanja. Ngajjamu akabika omulalu. Nga nteerawo nga ngamba jangu ogira kati nali simanyi kyenkola amanyi Allah akbar. Ngezaako nga banagira kati namagulu genda gayise eno neeno. Sitwatuukayo of course naye nga nkankana. Ngezaako kola kyayagala omubiri nguli yaguŋŋamba nkole kyayagala. Naye mbongo bwange tekiriimu nnyo kubanga sina experience. Ndi muto. Oli mukutya. Ndi mukutya ntengokaka. Era that time sina kye nakola. This must be ECOP on set. That photographer your mother hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP climb. Oh yeah. I love it when you couscous. Another 3 years of TikTok night. Independence denga mwenda October kumipira mwetano. Kuna cruise sengoko. Ngamwana mwala the stage queen. Haji Swaga 256. Abalaka kuchalina wo. Swaga good character. Eno TikTok 94 mwange. Yabanene. Tosuwa TikTokers. Abayimbi. Abazanyi ba comedy abakabi mugwanga. Nabanene ba business ku TikTok. Bagenda kubera yo. Neba nakatemba bonna. Tugenda kujja kuzemya kesatu. Eja Haji Swaga 256 ngategeka TikTok 90 okuyingira silver emitwalo 5 emmeeza ya gode y'abantu abatano ya mitwalo 5 ate emmeeza ya diamond y'abantu abana ya bukadde 2 tosuwa abakabi mu TikTok 90 ne Agiswa 256 muna cruise seguko ku Independence Day nga mwenda October 2025 byabanene 3 years of TikTok night spending over ebyano bitulabako biba bitwesunga nnyo. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations,
From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay, oiko Executive Media. Subscribinga bwomala olaikinge. Mwongere bannayo okulaba waako nokuba tumukolera mmwe mumulabe. Ate bwe tumala njagala okubeera nga mbategeeza nti story yaffe y'omwana gwe baakwata omuvubuka twasobola okubeera nga ate Mukama atuyamba baamukwata era ejjo yasindikiddwa ku rimandi e Nakasongola. Mbeera wano eno ne Yasini Kasawuli. Baba kuitani Mr. Kampala. Yasini. Bwayagala kikola. Bwayagala kikola. Njagala mpazi wafuna omukazi. Badde nyaga kunoonyeza mukazi. Mpazi nakusuubiza sugar mami. Era sugar mami banneegezaamu okunzita. Tokufunira sugar mami. Nakuba kibooka ate n'ojja nga n'ogamba. Subeda yanfunira omukazi asiiba nkuba. Notandika jananga wizo. Jokes aside. N'ogamba Omunyarwanda nzita. Jokes aside. Ng'omukazi ankuba. Era banno. Nga yenkana atya. Yasini teweewaana waana. Omukazi akubye. Tekisawaka. Omukazi akubye eccupa. Mpozi ebyo byakungira bugezi n'okuba eccupa. Oba n'ongwira nga neebase. Naye nga ntunula wendi nga ndi mulamu. Asobola n'okusalako obusajja. Nga neebase. Naye nga ntunula. Baba tonyimiriramu. Tozanyisanga omukazi. Tonyimiriramu era mpozi ombaza neebase n'osiba. Ndikirye. Embeera eri etya? Mpolampola, obulamu bwe butyo. Mpolampola tutambuza. So ennaku zino waliwo enjogera kati egamba nti nyendaako nkwendeko. Omusajja omwavu tokkirizibwa kwebaka. Maama. Kubanga ki? Webaka ki nti otulo otujja wa? Ani yagamba nti obugagga kukola nnyo? Obugagga kukola kikufera. Obugagga si kukola nnyo. Gwani yagamba nti abasinga okukola bye basinga okuba abagagga. Ngero tunulya abaana basitula emigugu. Bakola n'akeera ku makya n'asitula emigugu okuva ku makya obudde buziba nga bajjako bateekako kilo 17 ng'atambula bw'ati n'ebigere tebisituka. Be basinga obugagga. Walabye sitole ya Shalom? Sinagirabako. Shalom yakoze sitole. Naye nange n'ekifo kino kitwegezaamu tutta bannaaye. Ne tukola nganga empewo eyagala tutwala. Ano kati omumpi yenna yeekengere mu mpewo eno yandibula.
Kati gwe sigwe katono gwe kajuma. Kati oli ku side ki yawampi yawawamu. Gwe mutono enempewo kati eso okutwala. Kyembuuza ng'oli ku side ki? Zati nze ni moderate. Shalom yakoze story. N'agamba maama we omuto yamukozesanga. Sexually? Yes. Maama we omuto yamukozesanga. Maama we n'akitegeera n'agobawo muganda we. That is very common. Ennaku zino abakazi mutabuse. So omwana tubadde tukuuma baana ba buwala. N'abalenzi mubakuumire ddala. Mubakuume, trust me, abakazi ennaku zino muli bazibu. Nze nina story gye nzijukira eddako nga nkyali muto. Senga wange omusijja mwogera. Yakukozesa. Teyasobola. Neerwanako. Yali agenda kukozesa. Waka mukadde avuddewo yava mulese wakatubeera naye. Ndi muto, omwana muto, jukira nze muto wange nali mweru nga ndi munene. Aninga kikyotala kainda. Ng'olinga omu-Africast. Naye lunaku lumu ajja tuliwo waka ffekka ampita mu kitchen. Atandika okuntigaatiga nkwatija ngamba kati ye akansana nga janokole bw'oti gira kino ingire wano. Nga omanyi omwana omuto ngenda okwata nga ndaabye nkwata. Wakwata nako. Ebiri sikasiya nenga nenzirukayo nemulekayo nakanya kunkola nenziruka nengende wa jjajja. Era incident so agyerabira. Nali muto by then. Bwe njogera ku ndoza myaka nga 7 8. Gwe omanyi amaanyi gonna tugatadde ku baana bawala be tukuuma. Baali bagnawe bagenda kukola. Kati bwe wakwatako n'olyanga tobitegeera n'odduka. Waloopa. Saaloopa natya. And by the way, it is very important that abazadde muligokola mukolo mukwano ku baana. Mama yali mukambwe nnyo. Abazadde bedda bonna baali bakambwe. Ono nyenge gy'omutandika omugamba ebibuuzo ebitazimba. Ayinza otandika kugwa okkuba. Era kyovala guno omulembe. Abaana mubasembeze abeere kyaliwo. Omwana nga tujje baganda baffe baani mu bisenge by'abaana abalenzi. Abantu kankubuliyeko. Ekisinze mu families abantu abasinze okwonoona abaana baffe. Be ba relatives baffe. Betuleeta ewaka. Yasini baali bamukutte. Sengaawe. Nze so nakukyerabira. I was very young. Naye ekintu kyannemera mu mutwe gwange up to now. Kati waali sengaawe oyo? Gyali. Bw'omulabako? Ntuya nenzijukira. Simanyi oba yakyajjukira kye yali agezaako okukola. Naye nze buli mutuno yankijjukira. Yali abeera waka. Yali abeera waka bamulese waka bino mama waffe yali asembeza nnyo. Bino bye tuzunza abantu. Jangu namusembeza kati waka betubeerawo naye amuyambayamba ku mirimu gy'ewaka naye nga tubeera naye waka. I can't forget that day. Era ekintu asanze kwebuusa nga kino mu butuufu mbongola tebikirikinga nga mumanyi emyaka nga buli kimulaba bipya. Va kubona omulembe guno yakwasaako. Va kubona omulembe guno abatandise okubanga buli kimu bakiraba, buli kimu kiri open, social media buli kimu ekibateereddaawo. Naffe twakulanga tumanyi n'omwana ayita mu kkundi. Okitegeera. Nga bagaba basisima musisi. Omwana bayita mu kkundi. Nga tubimanyi. Naye guno omulembe abaana buli kimu bakimanyi. Kati gwe omulembe gwe twalimu nti nga buli kimu olaba kipya. Naye olaba senga wange gyantwala. In fact otegeera kiki yali yankozesa ekituufu nga ntandise okukula mulenga senga yali agala kunkwata. So guno omulembe abazadde mufokasinza nnyo ku baana abawala basirika kubanga omanyi there is that thing ekyazimbibwa mu society nti fe abasajja tetwogera ne bwaba mwana mulenzi. Kuba Shalom yakyogedde nenda mu comments ebintu ebimu mubirekanga. Lwaki babireka? Eyomboozi kijyoyogedde biki ne Shalom yagyogedde n'obulumi obw'amaanyi. Trust me singa yali mwana muwala nga yavuddeyo n'ayogera ensi wali gy'olidde bw'etabuka. Naye mwe mulinga abagaafa abaana abalenzi tuli baana bala abantu ffe tetulina musaayi. Naye nga Shalom bwe baba bamukozesa. Kitegeeza abantu bonna ogenda okubuuza abaana bonna be tulina abalenzi be tulina kati. Nga abasinga eka baali baagaliddwako kukwatibwa bulala nga baakwatibwa nga basirise. Nga Shalom yayogedde kutaasa abalala. Kati nze nkugamba ekyokubiri. Nze omuntu eyanjigiriza sex. Nti beegatta we bati. Yali wa Luganda neera.
sister naye oluganda olwewalamuko bano ba relative nephew olwewala abo mwana wa taata ogenze buto wakojjaawo kati mukakojjaawo sister we. I'm telling you. Naye lwakuba naye yali myaka era yali muwala naye alaba omuntu naye by then nali musinia I remember nali musinia 5 senior 5 tanso kula mnenze nalwa okuyiga sex tanso okwegata senior 6 awo nga maliriza naye yanjigiriza senior 5 senior 6 awo kwanda ndoza ye muntu wina sookerako nkubuli amazima naye nga nayo incident yaliwo mu ngeri nga sijagadde mubonga tekirimu naye nga tanso okula mbiri gutanso okubanja omuntu okusangira mu kaseera nga mbiri gutanso okubanja tugenze mkyalo eyo tugenze kusibayo mbuzi. I remember tuva mu kusibayo embuzi tuyita mu lusuku nga asooka oyimirire tinga takunyegangako kintu kyonna takugamba mbu bajja ngo batwekwano baki yakuteeka mu mbeera ya kikolo. So I remember it was my first time nga nokukankana bwenti agambye soko kati yakujja omwava ku mbuzi nagamba ki olandeka sokonyomeza emboozi eno kuba emboozi tugyetaaga. Trust me, tuva mu mbuzi. I can't forget that day still. Nali nkuze mba nali kasajja katini nnyo naye nga ujike pisa yona joining yao art nali katini nnyo nga ndikeru yes. Kati nzija tuva mu mbuzi twala embuzi ngenza anko wange kuwummula mu holiday. Anko abana babasindika gende wagundi omulemu. Nga twala embuzi yali mulunzi nnyo twala embuzi. Wansedi ku farm kati mukudde tulina kuyita mu lusuku okutuuka ewaka. Tuka mu lusuku nga amasoko ge. Tukole mbwe kinewe tuki. Nga sibitegeera. Munnange nga yeebaka mu lusuku wansi kusanja. Ngajjamu akabika omulalu. Nga nteerawo nga ngamba jangu ogira kati nali simanyi kyenkola amanyi Allah akbar. Ngezaako nga banagira kati namagulu genda gayise eno n'eno. Sitwatuukayo of course naye nga nkankana ngezaako okukola kyayagala omubiri nguli yaguŋŋamba nkole kyayagala naye mbongo wange tekiriimu nnyo kubanga sina experience ndi muto oli mukutya era that time sina kye nakola bwe nagezaako ndaba nga kiganye mu kukankana okunyire musitukako n'enziruka ne mulekayo mu lusuku naye okubalaga nti ba relatives bazibu beno betuzunzize era tubegendereze. Trust me, sawa z'okunaaba akawungeezi maliriza okunaaba nzira mu bedroom. Ngetuka mu bedroom nga bwe yamaze okunaaba teyayambadde yasigadde mu tawero. N'anteegera mu bedroom eyani gyensula yaffe y'abalenzi era tusula gye yanteegera ba anko yetaliwo in fact mukyala we gyali naye nga ali webweru ali mu mboozi nga omanyi abakyala ali mu mikwano gye bali mu mboozi kati wakaliwo abaana naye nga bato aba anko bato very young bali mu byabwe nabo mu bedroom era that was my first time. I remember it was senior 5 ngena mu senior 6 holiday of senior 5 I remember. That is the first time kati kwolo yamanya sina kyenkola ki kyomanyi ye nankwata nateka najja nakuyigiriza dawa wano kala woti twafadda bannange twafadda because tubeta kunyumya naye olusi bwobyogera biyamba abazadde protecting omwana ow'obuwala amaaso tugajje ku mulenzi abaana baffe babakwata trust me lwakuba ndi bota safuna mbuto nti tasobola kufuna lubuto naye sirimu bagenda mufuna tasobola kukosebwa nti nga bino byewala tonsa bamuyuzizza in that process nti fe abalenzi okuba kiri bwe kityo weesanga nga talina gyatayogedde tategedde naye abaana bangi ze n'omuvuka gwe mmanyi yaŋŋamba nti nze sex muvuka muto mwana myaka 19 akayingidde 20 naye wakati mu mboozi nga tunyumya yaŋŋamba nze yanjigiriza sex mukyala wa anko wange in fact yaŋŋamba mukyala wa anko wange muvuka gyali eyo eva gyembeera ne bakojja abebaka ku baana kati yaŋŋamba omuntu yanjigiza sex mukyala anko bwe yagendanga safari bwe yawuliranga ekibeera kimutabuseko mwana myaka 14 15 nga gwazza mu kisenge kye nga mukozesa sex era agamba ye sex we yasooka. Nina n'omukazi wano yampeereza message n'angamba omwana we babadde nga bamukozesa omulenzi. Babakozesanga era abantu bada mu conversation bagamba simanya musirikanga lwaki ekyo yogedde kyaki kuba Shalom yakyogeza bulumi ng'agamba maama we yalinga like tamuwuliriza kyamulumanga nnyo nga ne wajja namugamba maama kino nga awedanga tebikola. Trust me. Abakazi abo abaana abazadde abazaala abaana abalayika obulungi abalenzi. Mwana mulenzi alayika bulungi ali health.
abo bachali bamwe abo baletizo mabera ngo bidachikawana umwana wo mulungi yayibadde bana gabozi ganyume umwana ina kubera mwana muwala Omwana nagenda tawanya abana ngakuzi. Kumbe weshimala bwovaawo kijja kikulukuta kitaliko mutawaanya. Abaana bangi abali mu maka gammwe nga balativizi bamwe babakozesa. Olwokuba waleeta sister we waka, olwokuba waleeta simanya anti wo simanya aniwo ewaka. Obongo obugamba. Akozesa omwana wo omulenzi buli lwovaawo. Sishalom yeka yakise mbangi bona tuza abasajja bangi bajja kuwa experience. Nawe wuyo bakukwata. Okitegeera. Mmefe tusava no ganti bannange. You can't come out. Yekati omuntu agenda kukola atya. Amaanyi tugateeka both sides. Wagaawulemu. Naye it is very omwana wo omulenzi wo n'omulenzi w'omukulu. Bombi kyekimu. And trust me, it is very important. Very important. Okola omukwano ku mwana wo. Kafe twali lucky nti bazadde baffe baali bakambwe. Mama finge no sense to munyumiza. Ogera no mimugamba namalo kutasooka nakukuba. Nga ulanga byogere bitakola ki? Ebitakwatagana. Nagambe ekyo yogera ki? And we are lucky. Abamu kuffe tuli lucky nti kyonna kyatukawo but you are not affected. Mu mbeera nti naye kubona obulwadde obusalasalwayo. Yes. Naye omwana agenda kulwala olasenga gwe waleeta ewaka. Omwana agenda kulwala olwakazi ne sister gwe waleeta ewaka nga goloza mbomuyamba. Nga at the end of the day omwana wa mukozesa. Abantu batukutte. Muli awo muli bakwate. Batukutte era abantu balekera okublaminga Shalom. Balekera okublaminga Shalom. Busumaya lwaki yavudde nayogera. Lwaki tayogera? Singa bade mwana muwala singa kati ebitongole byavudde dde tunonye omukazi oyo. Singa twayimusedde. Singa mwatusede tunonye omusajja oyo yakwata omuki. Nalaba wano ku bya Louis Light ne Idris. Ngaliko Idris. Siyo David, but I remember tunone kiri kyanemo tegeera. Because nabuza chali wange mugaba mwana kyali kitya. Obadde ki muvubuka ali ku kamera? Eriwa. Tukole va malala muvubuka. Wala uli omnava yo bana gai ne bamukuba namukuba kwembuza nampa version ye je sategira bali ntufu bate yalinji. Naye kati ku mwana omulenzi buli omajja vayo era jasanga Shalom bamukuba. Shalom abantu bayogedde ebintu. Bamuleke. Kyabadde kyetaagisa. Lwaki kyetaagisa? Waliwo ebintu ebimu bye mulina okufa nabyo. Engana eyo. Lwaki Yesu mwana wa muntu? Mwagala ki? Avuddeyo ayogedde ayinza okuba ayambye n'owuwo abadde yasirikedde ewaka. Kitegedde. Nga kati ndi asobola okwogera. Kati uno ne Yasini yakwatibwa. Abaana abalenzi abo nabo mubabuuze mubatuuze. Omubuuze munnange oli bulungi. Gokanda kulaba kazino go walete waka omwana wa mwagala nnyo ne kazino wangaagala nnyo. Wajja muleterayo omulabo ye. Omwana nga mwagala nnyo. Kumbe omwana wali mumuyigiriza byotayagala ayige ku myaka gy'abiyigirako. Nange ensi yonge yuno ne senyu Yasini. Ensi yatabuka. Ogambe gali bamutute ku alimanda. Yakwata omwana omuwala. Mwana naye abasajja abakwata abaana kiki omadduga vaawa naye erusi kankubuliyeko lwa Zubeda. Olusi n'abasajja abakwata abaana naddala abakwata abaana baabwe abakazi mulina contribution ku kyo. Ate tutya? Mulina contribution. Oli yali muvubuka wa ku kyalo yakwata mwana. Then ekyo kiri different. Kati goga abataata bakozesa abaana baabwe. Abataata bakozesa abaana baabwe. Olusi abakazi mulina mu contribution. Etya. Sikikiririzaamu era kibi. By the way, condemn it. Yes, kikolwa kiki. Kiki n'okwata omwana wo gwa. Nekati njagala ombuulire eno ku side gy'oli mu kikubira. Abakazi mwenyulidde nnyo amalogo. Ne mulimu ofokasinga ku biki ebikola omukazi. Mulimu ofokasinga ku kigamba nti omukazi kubanga teri ddogo lituuza musajja. Teririyo. Omusajja atuula namuyisa bulungi namwagala namuwa kitiibwa. Simple. Kola by'olina okola omusajja ajja kutuula ajja kukakkana. Ne bwana bikola byonna ajja kumala kakkana ategeere nti ono omukazi antegeera. Naye abakazi amalogo gafuusa amalogo. Oshegeera. Mulowooza abasajja ne mbawunza. Naluka ekisanga takyalina amagezi geetegeerera. Abasajja bakola ebintu nga tali musesezza entuufu. Omukazi n'omusanga yagenda n'anoonya eddagala alaamiriza agamba njagala omusajja abeere nga atabaalira waki? Atabaalire wano waka. Atabalira kubanga ebirowoozo bye bibeere waka.
Tambula bana mukazi mulale nena wabweru wano wachi? Wano. Waliwo ne yatta mukwano gwange obusolo. Kitegedde. We wave waka ewuwe nagendako ewambawala abalala. No stand up. No stand up. Yajja wano n'atukabirira n'akabirira kagatto. Kagatto n'amugaa ngenda kukuyamba. We. Ina mukwano gwange. Era kagatto. Yatabula eddagala. Kagatto yatabula eddagala? Ye. Ajjaba. Ayamba omwana ow'obulenzi. Ngambadde simumanyi eyo. Awo mulungi. Munnange si ye yamuyamba. Abakazi bakola ebintu. Abakazi amalogo bagasusiza. Oba kiki oba ki. Bwadde ewaka abeera very okay. Wafulumako n'agamba oba walamye. Ate omukazi bwe yakimugamba omukazi namugaa nze simanyi olabika ng'olina ebizibu byo bane. Naye ng'ate akimanyi. Nze ne mukwano gwange yakwana muwala. Nga muwagira kuki. Tomprotectinga ndeko basirwa oba ndwala ndwale. Gomanyi wekibuliko okubeerawo nga tukyalina control ku bibyo. Iya anti kati jukira oba owasa omukazi ebintu bino byonna byonna ebikuliko biba bibye. Nedda bannange nedda. Lwaki omwana wamu lwaki omuteeka mu busibe obwo? Teri busibe businga obwo. Olaba kati woofiiraawo. Kati bw'ofa nga wamusibirayo. Ng'agenze kubonaabona. Leka. Bana balina omuzannyo mungi. Abakazi bakambuwadde. Gwe abakazi balina omuzannyo mungi. Bakambuwadde. Ate mukwano gwange yanga embu yalabanga embi nga bamuwoleza mbuyu nakati. Nakati. Amanye abakazi be baliisa abasajja. Abakazi muli bato mulina emitima. N'omwoleza amazzi mu nnika n'ogamutera mu byokulya. N'okwata empitambi n'ogimutera mu byokulya. I'm telling you. Owakana ki Zubeda? Owakana ki? Gumanya abantu baliisa abaana b'abantu. Babikola nti twegambye. Oyo omusajja batagenda ku ngoma, manya omuntu agudde mu toyi bw'abafaanana. Abantu abakazi bakwata batawaaza mu bifo ebyekyama ne batera mu basajja mu mmere. Ku mmere? Yes. Mu nva z'agenda kati omwana we bw'agirya naye. Obwena abasajja be batalya bokka. Akomyewo waka awadde ku mwana. Ebyo bye baana beera mu lusi biwungiramu omwana wakola ddagala lya musajja naawe omwana ku kyokulya n'aliiramu. Ate togenda kusuka kulwana ye akikoze. Mwana akula ng'ali awo. Kyova olaba nze omukazi we mmanku wasize. Sowaani egi. Mwetuliira. Olya naye. Sowaani emu mwetuliira. Era gambirawo jjula emmere ku sowaani ki? Olugireka bwate kwegi. Abasajja tekiniki essowaani emu. Jjula teeka ntulirewa. Toyawula kazibe enva egi. Wamu. Bw'oba walunze tulirwa meka. Tuteeka emmere ku sowaani emu ne nenva ku sowaani emu. Yii tezitumala. Bwe ziggwamu ng'oyongeramu ziri mpigi. Nti wakulinnya takisi. Teziba mpigi. Sowaani emu situka jangu tulye. Ate making sure sikusoka kulya. Bw'ojja n'ogiteekawo nga nkulinda bebi jana tutandike tulye. I make sure that go olyo olusooka. Ate ekyo kyatandise ddiba. Kyavuddewa. Gwe abakazi balabe funa boda. Nze ndikyali bagenda bamukola kye kimu yafuna ka girlfriend. Mwana w'ejjinje. Mwana w'ejjinje. Ayina ebizibu byo byasirikidde by'abasajja. Akwana omwana w'ejjinja. Bw'amukwana amuleeta ewaka. Gayi mukwano gwange neighbor. Ng'amala kulipa. Ng'amala olipa ng'omuwala agenda. Yalaba okubaako kyakola mu bulamu bw'ensi eno. Gawala balaba edduka. Balaba omulembe guno ate si myaka tebiriiko musimaya bano bakulu. Ate kati baŋŋambye myaka 20 mu emeka. Abo abaana abato baategedde eddoga. Olwamala sex yaddamu. Teyaddamu kubako mukazi mulala gwa sooka n'abako kyakola. Nagesa okumuwala asooka ne kigaana. Nalowooza oba situation oba ki. Nafuna omuwala owokubiri ne kigaana. Nafuna okusatu nakigaana nga tanaba kunnyega najja nanga abulaadi. Bwekiti ne mugamba kubira omuwala. Nakubira omuwala n'abyegaana. Namugaa atabuka muyite. Namugaa sooka omuyite. N'amuyita n'amusinkana n'akutula waya. Namugaa gwe tomanyiira. Tomanyiira sikuwasanga ko toli mukazi wange. Byonna bye wakoze ebijje omwana n'amugamba tegezaalo nima mu nze gw'oyagala nze kanze kakati oyagala kiki oyagaza ogezesa ewalala. Namugaa tomanyiira.
Mwana mugamba. Jukira mugamba tomanya naye gwe mugamba. Yalina control. Ne mugamba manyi. Ya ina remote. Ne mugamba manyi soko kakkane. Ne mugamba soko kakkane. Alage. Gwe Jume ne bozo ojiwulira musiru gwe. Ne mugamba kakkana osoka omubembeekereze. Asoka akole kiri akikole ki? Akimalirize namubembeekereza. Namugamba kale yo kenkwagala. Naye kino kimalamu kimalako emirembe ng'omusajja. Kale itsoke sigenda kwenda ngenda kubeera naawe. Nesoko okole. Soko nsumulule. Nabembeekereza omuwala mumpola. Mukasirisa omwana n'amusumulula. Agenda gezake. Yamusumulula naki? Simanyi. Baddamu ne beegatta oba. Era ndo zaddamu n'amuyita ne yeegatta naye. N'atereera. Era bwe yatereera yamukyayirawo. Kasese yabatu nagese bayira damu nalaba nga biterere. Gabana bawala. Gwe. Omuwala ng'alyoka amusumulula. Nika katogo kimanyi oyo omuwala expert. Yoba yakola bikize nange simanyi. Bw'amuta nga gaya amuta. Tayinza muddako. Oba kyamwetaaza kyoyo. Nika ebyabasenga byo byakendeeramu. Kati abawala be baloga bino bye bagambanga ku buko kuba abako bakambuwala ng'oluwombo omusenga alulyamu nze nasooka tulabira ku mukolo gwa brother affe. Jjajja waffe yagamba senga gw'osookera ku luwombo lw'owa. Naye bwe kigwana. Senga n'agamba jjajja munange ffe totweraliikirira siwe tunamugamba munange nolaba ng'asaaga. Omanyi ewaffe bantu bali open. Namuga olaba ng'asaaga naye ngambye oli oluwombo. Olwani yalagira seeka. Gundi anko. Oli anko mukulu. Namuga ojja kululyako. Naga gino yagadde bwagazi twekengera. Naye munaye yalye buli ffe tetubikola n'amugamba senga. Ojja dulyako. Ngambye eri oluwombo. Tubanga oluba tulina kizibu lwaki tolyako nze nkukkiriza nnyiniru. Senga n'atuula n'alya oluwombo. Yamala ddulyako n'asuna n'enkoko n'alya ne bagamba brother wange kati tutandika enkoko. Kati n'enkola endala gye balina ennaku zino abasajja. Agendayo ne backup. Oba sisita oba brother abalala ataliye. Kati n'afuna jjukira nti eddogoli basiriryo seezo tetera nnyo kwafekitinga. Kati afunayo oba sisita katugeze nganze ne tugenda naawe ku mukolo. Nze nina okulya ebibyo. Gwe n'osookako. Muganda wange. Tasobola kunjirawo mubiri. Sisita tonjirawo mubiri. Ezo empombo zammwe. Yobanza oluwombo nawumuwa omufumbi. Yafumba emmere y'okumukolo. Kozi omukolo waliko abafumbi. Era omufumbi yafumba n'oluwombo. Yafumba n'oluwombo lw'omukolo. Naye omugamba ojja kululeeta. Ennaku zino twakoowa. Abakazi muli bazibu mukko. Mwanyizeemu. In fact abakazi bafokasinze nnyo ku kunoonya amalogo okusinga okufokasinga ku kwetereeza. Nabagamba abakazi bali mu zigurupu. Bafokasinze ku kuloga okusinga okwetereeza bo ng'abantu. Alemedde otula wansi okutegeera omusajja wange ayagala ki? Kiki erina okukola okunyweza omusajja ono n'okunyweza obufumbo bwange. Bwamuvuma bwamuyisanga ekitagase bw'anoonya eddagala bw'aloga by'ebiki ebyo. Abakazi abasajja bagamba mumba ffe tubaloza okubavuwaza. Tubeetolooleza waka ebirowoozo bibeere ku ffe. Bizinesi nga temukyasobola kuzirowoozaako. Kankubulyeko. Eddogo eryo abakazi lye basinga obungi lye basomba erisinga obungi lye lisinza okubavuwaza abasajja. Nti omusajja gy'okumuliisa ebidagala ebingi atuuka ekiseera eddagala erimu litta emikisa. Naye kati gwe saasira omusajja alina abakazi bana. Omu alogera eno, omulala alogera eno, omulala alogera eno. Lwakwati bada gye kirimu ogimanyi. Ebiseera ebisinga obungi buli lwobeera n'abakazi abasukka mu bw'obeera n'omukazi omu you compete with her. Tontegedde. Bwe mba nga nina omukazi omu nga gwe nawasa I compete with her. Tubeerawo sometimes ayagala kundagako nange njagala mumulagako. The competition is between two of you gw'omwami ne mukyalawo. Bwe lwobeera n'omukazi asukka mu omu competition eshiftinga. Nedda kuba omukazi akompitinga na mukazi munne. Gwe ne bakuggyako ebirowoozo ebiseera ebisinga obungi gwe n'ofuna relief. Oshegedde. Kati awo wali ttagali nti bw'oba omulina omu competition nga mugiiko mwembi ajja kufiirako. Kati wano batandika kweroga. Bo beeroga bokka na bokka. Okay, it affects naye si nnyo. Ddogoli abo batakyaliri nnyo. Omusajja tetolibeeramu nnyo. Buli omu aba akuloga mwagala. Buli omu anoonya kukunoonya, buli omu anoonya kulemesa mujja we. Buli omu anoonya kinaasanyusa musajja kubanga ali wuwe. Exactly. Naye abakazi
mutabuseemu ba anti tuli bulala mwe mukwata mwe muloga ate ekyokukwata bannange ekintu kyokkwata bannange mukwata kazi omulembe guno mukwata bamukutte ate baamala ne bamukwata lwaki okikkaatiriza kikyo kinkubye wala lwaki okikkaatiriza but by the way on a serious note nti oluusi tuba just lucky n'otabirwaliramu naye olaba oyo mwana wa anvole owa kamera wayo ezimu teziriiko ayina ezigenda abadde agenda ayita mu kamera n'obukanzu bwe abuyiseewo swi oyo mwana ayambala ekkanzu ya naani tekikola kibi ate naani ye mutema kijja layika bubi kyokola kati naye naani awanvuye oba alagawa awanvuye naye gwe bane kati abasajja kati olwo bagenda kukola bati omwana ow'obulenzi kati oba n'omusajja awasa ate nga sinaba relatives bokka ne bamaidi ate bamaidi baveeko bali bulala ne bamaidi bakozesa abaana ate bo bali bulala so kati mu byonna ekiyinza otutasa kiri eki omanyi omulembe guno abazadde tusudde nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe tuli bize nnyo nnyo abaana tubeerabidde tubalese tubalekera katuni bwe balaba katuni afuse katuni be bamanyi abaana be baagala okulya ogenda olaba maidi anti kyo twakyagala naye nga lwaki bw'omukazi ali eka omwana bagamba bugambi nti omwana we talya kino olaba emboozi tusanga mu group z'abanyinaffe abakola mu byeyo amwa mutabani wa boosi nze neyagala ne mutabani wa boosi mutabani wa boosi twekwasaganya those stories tuzuulira ng'eziri ewala ennyo olwokuba bali eri it is the same thing that happens here mu maka gaffe omwana w'omulenzi ku myaka emimpi ne bamukabawaza nga ate bambi tasobola kwogera olwokuba ye omulenzi bw'anaayogerako atandikirewo kati gwe omwana ow'obulenzi ki ekikwasamya bw'otyo lwaki obuzeemu ensa muli ku Shalom muvuma olwokuba ng'ayogedde nti bamukwata mukwate wuuno Shalom muganda wange olabye banange kiruma omukazi okwekakaatikako mugambe nti oli wamu naye kuba naawe muganda wange ndi wamu naawe kubanga tokiyiseemu wekka ate sifeffekafeka babiri n'abalala basirise busirisi tuyinza okwekanga ngawo bantambi bonna bantambi bonna bayinza okuba bakwatakwata dda bakasuku bonna bakwatekwate badda okitegeera kati wali kano kaani kajaiden ate baleka bakwatako ne badda kati ne balatta omwana ow'obulenzi talina bwogerero trust me kati omwana omuvubuka ennaku zino yasiini owasizzaako saagala kuteeka mu kaliba y'abatanawasa omuvubuka ennaku zino bw'aba agenda okuwasa biki by'atalina kuyisaako maaso nkankireka anaatereereza eyo ekisookera ddala ng'ate it is very important njagala kulaba ku nsobi gwe ze wakola ekisookera ddala nga kiri very very important gwe mutima gw'omuntu gw'ogenda okuwasa ate ogulaba oti emitima bagikebera tebagikebera but ebikolwa by'omuntu byogera in the courtship omanyi twogera ku ddiini era yeekulembera mu busiraamu tiwogenda kulonda omuntu ddiini kyekisooka naye eddiini kyeki eddiini ffe twagizza mu kubeera mu kyaki okubeera mu muzikiti kwebikirira kusala swala ttaano nedda si gyetandikira eddiini etandikira muki ku mutima obuntu waliyo abantu bangi ng'asiba ne sitira n'amaaso n'agabikka nakugamba tombulira bakazi ba sitira najjawo ne mbakolera vidiyo namba naye nga mu byaddala wallahi omuntu oyo mukaafiiri nalimbabuuza ono sitira ze mwambadde nga temuva mu ziwoteeri na loogi zaaki ku mitima emibi kwe mutudde yes nina wano abantu bemanyi abambala sitira naye ng'emitima emibi era abantu ebana abamanya bwe bati okimanyi nti batudde ku mitima emibi emivundu yasiini okimanyi nti abantu abasinza okukosa abantu be bantu abefuula ennyo ab'eddiini abo simanya ndi mulokole nnyo simanya ndi musiraamu nnyo kankubuleko Zubeda nze nsoogera n'omuwala ne bwaba ng'akunama naye nga bwe ntuula naye omutima gwe bw'omulaba omutima gwa buntu because that is the very important thing omutima gw'obuntu omuntu waba nagwo abamu ne kino
one bwaba genda okola bukyagenda okola alowooza aba nesenga w'omutima gwe kino kyengenda okukola kigenda kufaanana kitya kinaalabika kitya omuntu alinamu ak'obuntu aswala kankubulira Zubeda mu nsi muno teriyo omuntu mubi nga muntu ataswala era nze omuntu wajja naŋŋamba nga twetunywa n'oŋŋamba nze siswala nkuviira buviizi nakigamba abantu nkuviira buviizi ngamba toswala n'amanyi gange gonna nga kujjako tugenda kwogera ku ki mama wange yangamba togendanga mu lutalo n'omuntu ataswala kubanga musiraamu ebimu ku bintu naddala ku mukyala ensonyi kyekimu ku bikulembera wadde nga n'abasajja kikulu nnyo naye ku mukyala tekirala nnyo ensonyi ezibeera wansi n'ogamba nti ngenda kukola kino naye bwe kinaafuluma eri ensi kinaafaanana ki kyegenda kundaba etya abaaye ngenda kukola kino naye mwami wange bw'anaakitegeera ngenda kumudda abantu bebbo yes ngenda baleka wa exactly ekyokubiri kino kyengenda okukola munnange bwe bakinkola kinsanyusa that is very important wakati ndaba abawala be bayitanga emisege be bayita abayaaye bali mu relationship zaabwe bazinywezezza tunulya bad black agenda mu mukolo kati ebigambo byayogedde yavuddeyo n'agamba abantu I'm marrying for love not for money kubanga sente yazifunako nezikola nabadde ne sugar ne bbaawe wano omusajja namubuuza kiki oyagala ku sugar bagamba ateekako enjala empanvu ennyinyi buli muntu zantandyagadde ayambala bubi ng'abantu bwe bagamba sugar yeyogerera ebintu bye ng'ali nga bw'ayagala naŋŋamba kyokka ate muntu mulamu nnyo nze bwentyo bwe mwagala era bwe nsanga asirise neewuunya n'agamba naye anzimbye nnyo n'okusinga be nnali nabo nga balinga be baayiwako enneema olaba omutima guli gwengamba omusajja sugar agenze n'agamba n'okugamba nti God forbid naye Katonda n'akyeta nga tuli bakwekya wagayi kataakaabe n'agamba tokyogera naye sugar buli muntu amulabanga alaba ng'omuyaaye naye ate omusajja kwafiira ye agamba oyo omuyaaye wange omulaba anzimbye kisoboka okuba nga sugar mulalu ayina eddalu naye nga deep down ayinamu humanity kati naawe osowasa sugar n'oleka owa sharia kasita abanga alina humanity mu ye it is very important omanyi omuntu alina humanity ye muntu agenda okukeera ku makyakulu akukose akiwulire nti nkukosezza nga tonaana mugamba kati nawe omukazi w'omuyina ewaka akola ekintu nga tonatula wansi akulabe nga ategeere ensobi ye alwana ogitereeza kubanga ayinamu ak'obuntu omuntu omanyi walenda abantu kyemwekokamu naddala abaana abawala nti I love myself more than anything. Self-esteem. Yes, I put myself first. Naye nga kyebategeeza si kyekyo. Kyebayita okweyagala abantu abasinga obungi, it is selfishness. Loving yourself is very good. Naye abasinga obungi kyebaliko bakira selfishness. Because selfishness is when you happen to do something wadde kirumya omulala. Kasita kibaga bwe kikukola ki? That is selfishness. Self-love, weeyagala. Naye n'abalala oba obakola ki? Obaagala. Era bw'oba ogenda okukola ekirumya omulala otula munoga munnange mmulumiza, munnange ngenda mmulumya. Kitegeeza wadde weeyagala naye n'abalala obakola ki? Obaagala. Kati abasinga obungi bali just selfish. Kati abawala bali selfish. Abasinga obungi balowooza beeyagala nnyo. Self-love. Era nze ndi self-love. I love myself more than anything. Naye nga at the end of the day alina baalumya. In that line of kwelowooza mbu yeeyagala nnyo. Nze munnange nayiga kati okweyagala ndi mu kutambuza bulamu bwange ali eri alumya abantu abamalawo. Olumya abantu. N'omusanga ali yawoloma at the end of it all ensi emaze omwefuulira kubanga ensi yeesasula buli kyokola pay back time. Bagamba bwe olimamu bukolime. Nze nkyakolima era nja kukolima. I still tell them mu bulamu bw'ensi eno waliwo omuntu omu yaŋŋamba nze sikyawa abantu b'ensi ku kkubo nga bakaaba. Nemubuuza lwaki nagamba most of them balina ebikolwa byabwe emabega bye basasulira. Time etuuka kankubulireko kati natakola nsobi. Waliwo omuntu gw'osanga nga mulema, I'm sorry to say, nga mulema ali mu kagaali n'omukwatirwa ennaku olw'embeera gy'akola ki. Naye Mungu nga bw'amukuwa n'omusemberera okumala ebbanga bw'otyo tukisa nagamba wallahi Mungu yalina ensonga lwaki yamuteekawo waali. Nga omusanga bw'aba atalekudde olutalo ayinza okwagala okuvunula buli kimu wansi awo yeewalulira awo noga subhanallah. Singa Mungu ono yamuwa amagulu agayimirira ensi teyali muguddeko. So bantu balekerawo okwegumiriza musimanya self-love nga bahaatinga abantu abalala. So nga tonnabafuna muntu gw'ogenda beera naye gw'ogenda kuwangala naye, it is very important okutunuulira omutima gw'omuntu oyo. It is very important. Omuntu oyo bw'asisinkana
bw'alaba omuntu omulala ng'alumizibwa asobola okulumwa. Omuntu oyo kozi mu bulamu waliwo we sacrificing essanyu lyaffe ku lw'abalala. It is what they call love and relationship. There's a point where olina otuuka ne ŋŋamba nti omuntu ono gwe ndeetinga kino nkirese wadde nkyagala era kinnumya naye ku lw'omuntu ono okusanyuka. If you can't do that, then tosobola kubeera mu relationship eri healthy. Yonna. Bantu gye bayita simanya self-love. Gye bayita self-love. Omuntu abali selfish tasobola kubaako kyerekereza ku lulwe gwe partner we osanyuke. Wabula ye buli kyakwata asikazzayo ki? Yeeyagaliza yekka, which is bad. Because mu kwagala nawo wewe tuwaayo n'ogamba kino naalyagadde kibeere nga kisanyusa nze naye bwe nkireka kisisanyuse kigenda mulumya kamuleka asanyuke for this nze wadde kigenda kola ki eyo point mu bulamu bw'okwagalana erina obbaamu. If you can't do that then totawanya mwana wa muntu. Because love is sacrifice. Love is sacrifice. That's why lwayo ennaku zino abawala bali mu kwekonsolinga zisala musajja njagala kusanga nga already wakola dda because tebasobola kusacrificinga. Okitegeera? Ndiko mu kamera ngenda kudda mukubireko. Takufiirako nnyo. Okitegeera? Nti kubanga tebasobola kusacrificinga. Bw'otunula abantu bonna abali happy nabigamba wali no ŋŋambuwa abantu bonna abali happy balina bye basacrificinga okutuuka ku happiness eyo. Trust me. Either ogenda kusacrificinga omanyi kankubulireko kino kankibagamba abaana abalenzi bonna abali out there. Wallahi billahi tallahi omukazi yenna bw'omusanga nga yeemanyi obulungi okubeera omulungi kiri very okay. Okufuna omukazi omulungi it is very okay. Naye omukazi nga mu bigambo bibyo nawulira obulungi kyakulembeza muleke. Nze ndi mukazi mulungi bangi nnyo abankwana naye ne mbagaana. Muleke. Buyambi okuba wano. Omukazi yeemanyi obulungi omukazi yeemanyi figa muleke. Okuba nayo it is different. Naye n'okugyemanya kirala. Omusajja okuba nga yeemanyi nti mulungi naye si buno obulungi bw'okwemanya n'abuwanika nga kyakulembeza. Kati oyo omukazi akulaga nti akutambuliza ku ntoli bantwala. I'm so beautiful. Abasajja bangi bankwana oyo omukazi anyumeyo kasasiro leka. Muleke agende bamukwane. Yes, muleke agende bamukwane. Tebakuuma muntu. Kankubuulireko. Mutambulirako omugabe bagenda kukwana mukyala wange. Being in a relationship eri health it is about sacrifice gye ntandikiddeko. Mu sacrifice kikyentegeeza you sacrifice other men out there bakugamba ebigambo ebiwooma ennyo abaleeta ebirabo ebinene ennyo and you decide to go with one person. Oba talina bye balina byonna kubanga ate ogenda funa abirina byonna. Nti eyo sacrifice gy'oba olina okukola n'ogamba abasajja b'emmoroka gye bali olaba osanga mulungi ng'aleka abasajja abagagga bonna bamukwanye n'abaleka n'omusanga n'omusajja we anoonya happiness. Kitegeeza sacrifice singa oli kasasiro yenna n'atuleeta ekikola amakulu. Omukazi yeemanyi obulungi. Sacrifice nga noyagala omusajja wo mubi ng'ogaana omubeerako wekeera n'agenda. Ensonga si kwagala mubi, kwagala gwe weewulira gw'omwetegeera naye. Talina kuba mubi. Lwaki toluli olwo? Olonda ekisajja ky'ekibinoga kankyagala. Mpulenya abawala nga beegamba agaboozi g'okumala. Nze abasajja balungi ne bavaako. Bamenya kafuna omusajja nga omubi. Wakisanze nga kibi nga n'okukuba kikuba. Nga n'obwenzi ku nga kyenzi kirina abakazi bangi kikuba. N'akamanyiro kwe kali obubi bwakyo bale kikutuulako. Ne kigamba yoyo yenza kkubye. Naye nga toli abasajja nga alayika bulungi naye nga si kyekizibu kye ayagala muntu gwe beetegeera naye. So omukazi yeemanyi obulungi omukazi yeemanyi figa muleke badira obwongo bwonna obwali badde mu kukola ebiri constructive ne babumalira mu beauty ne figa. Era omusanga obwongo bwonna n'okutegeerako kuli mu nnyashi okutegeerako kwonna kuli mu face nnungi ng'ebisigaye tabirowoozaako. Era agenda kutawanya obulamu bwonna ogenda kaaba paka lw'oliyingira ettaka. Omukazi yeemanyi muleke. So tutunuulire omutima gw'omuntu then ekyokubiri. And it is very important, the family background. We do mistake this. Mukubeera nti omukazi yenna mujja mu family engagga. That is not it. Talina kuba kuva mu family engagga. But family background, because sebire twogera bwabyogera. Family background. Tutunuulire family background nti bagagga.
tono nyamuwala mugenda muja muwala mugenda funa muwala wa Kyumira. Waliwo family eziri very humble nga tebalina ssente naye nga bakuza abaana with principles. Olina ofuna omukazi ng'alina yakuzibwa with principles, ng'alina principles ezifuga obulamu bwe. So n'omukazi gwe bakwata kutu ajja n'asikeno n'atwala oli n'asikeno n'akola ki? Waliwo abawala gw'osanga nga talina naye nga wallahi Mungu yamuwa obumativu mu mutima gwe. Nga omukazi ogenda okudda waka omugambe sweetheart biganye nkomyewo namutwala agambe it's okay honey. Agukwate mu gutemeteme n'abakuweeko ebbiri ekyezikuza mu kibuga. Mbona abamativu mwabamenya emitima era kisinziira musajja kigwa ofuna. Okay, bibaamu koza bise bisungu abantu abali real tebatera kufuna abantu bali real. By the way, love is tawanya abantu bali real. Bulungi. Abantu abalina okwagala abantu abali royo tebafuna love. Bagwa kuba yayi. Bulotagala bwoti olandinga mu muyaye. Ate kankubulyeko munnange. Ennaku zino abakazi nawe mwayiza okupozinga musaizi zaffe abasajja. Okupozinga tutya? Okwana omuwala n'asooka ayiwawo manifesto. This has been happening to me by the nkirabyeko. Omuwala n'alimba ne byatali. Kati abakazi be balimba. Jukira kati tulina obuzibu omuntu akulaba olw'emirimu gye tukola olimu olikoko mu cameras kati ayagala jje bw'ajja mu maaso go yewe kiraasi osobola omutya asobole okuteekako obunkenke obwo obeere nga omweralikira naye omukazi bajja mutwala balimba zibeera abakazi balimbye abakazi banimbyeko n'okwana omuwala n'asooka yeesoma n'agamba nga bw'ayina bino kyokka gwe tomwagaddeko ebyo yalowooza nti ye bwewetaga gweyagadde muntu era oli wiringi omwagala newagamba nti talina wasula gweyagala muntu naye n'asooka yeewa zitaito n'asooka yeewa biki n'asooka yeewa biki naye nga yerabidde in the long run ogenda beera naye ojja mmala ozuula amaki kati oli abasajja nga zosotuka ekiseera n'enkuzuula buli kimu kyolina nesinyeganako nenga nenkivaako nenga kati ono yali afaaki naye ennaku zino abawala beewa kiraasi beewa sitetasi n'emmotoka bazeeyazika kati mbakambwe najja nga avuga emmotoka nagaa ndaba omanyi nina bino n'abeeyazika kati ku za iphone n'agamba ku simu yo ngenda gikuddiza sijja so iphone yafuuka sitetasi mu Uganda status wano era omuwala kati awa kirasi mbw alina okuba ne iphone ze zannema iphone ndi wa samsanga nengikwata mu buli kika. Trust me, mu bulamu bwange ekintu ekimu mu bintu ebyagana okuyingira mu motoka kimaleko emirembe z'essimu tekiri mu bimalako mirembe for as long as esimu yange ekuba ereceiving sologe social media nenkola byenkola kyokka ndowooza ekiyinza okunguza essimu kati nenga nti kati kanjigule ebimu bye tukola noganga kati njalayo essimu ogigatta ku kamera zennina kanfune essimu nsobole okubanga ebintu ebimu byangu yawala obeera nga oyagala kukola makwiki wako if not that naku zino iphone zafuuka status. Era omuwala olutuuka bamubuuza mu bizibu bye waliwo omuvubuka gwe naye yagambye abuuza omuwala amuwe capital wa ssente mmeka n'amugamba ayagala $4,000,000 akole bizinesi gayi n'amuwa 6 yamusanga aguza iphone kati ng'ogwakwoyo ng'oteeka ewaka yamusanga aguza iphone ng'ogwakwoyo ng'owasa mfunye mukazi kubanga mulungi alina ebbina kasasira omwere ng'aguza iphone mukwana atudde naye kanamubuuza ate iphone wagijjeewo empya eriko namugamba ssente ze wampadde naziguzeemu kyokka omusanga ng'akuta iphone talina nakyakulya tosobola nagula mmere era yali talina kiddako $1,600,000 yazigulamu iphone kasita yalagabane n'agipostinga now my god finally omusanga agikute bwati she's here omusanga agikute omanyi balina n'akamanyire kati fawakota android najja nagamba esimu muzikozesa mutya tumanyi n'okugenda obbagamba nkyajingirako naga iphone oyina iphone nammwe namaana agamba buliayo kukyemisana nogira omugamba tunda iphone yo nekikiveewo bakwogera batyawo balina bino byebatukuba ebifaananyi n'agamba babyogera biti airdrop oyina airdrop n'omugamba ndi wa samsung naga nti kati ngenda bikuwa namala nagamba naye kati tulidde ekyo olinamu kasente otegeera n'omugamba olaba airdrop eggulira emmere omugamba genda airdrop ninamu kasente naye airdrop eggulira emmere simanyi abagula omulembe gututwala waggwo
kyokka ng'abasamusanga ate zino ezaffe eziriko tukubira ddala ekifaananyi tekimanyi kya iphone zino nakyo nga nze simu mu bintu ebitamalaako mirembe simu Samsung zange 2 zebeera mirembe gyange kasita ebange esobola okukola byenjagala ebisigadde saagala yagaana saagitegeerayo yagaana iphone naye nga abakazi abo abaana babatomedde trust me family background kikulu waliwo abaana nga bakulidde mu ssente naye ngaera teyeetaga kuwasa ng'era muleka anoonye musiru munne webafaanaganya amagezi amuwase nga kigenda kutawaanya mulimu omuntu ajja ng'alinamu kasente naye ng'amanyiira munnange nze nvuma abo ate nenkukakkanya ne ssente zo nenkuyiwa bwe nti amaviivi gonna n'obuyinja bwonna nembuyiwa wali gomanyi mulimu abawala bosanga nga she's from a very very rich family naye ng'abalala baba tebakunnyonnyodde yoyinza obutamanya mwava n'abasajja gye bali ali very humble ali very respectful kati nojja ogwa ku bano bannakiganda abo bandabye ssente bukulu akulidde mu kyalo akula sabuni bozesa mapaapaali akuze ate nze kati ekyo nkigaana omuntu alabye ssente obukulu era n'afuukira abantu ekizibu ze ziba empisa bize waliyo n'abazirabye obukulu ne basigala nga bali hambo olaba nzirabye bukulu era zikyasobola okugenda kati kiddayo ku kiri ekya family background nti family omuntu baba bamukuza oba family ezikuza abantu with principles nze tatanga alina ekintu kyatogaba basista bange bombi abanzirako bafumbo naye bonna abasajja babwe nga bajja ewaka bajjanga ne bantuma kubanze big brother ne bakumeetinga ne bagamba kakati twogereko ne muzeeyi atubuulire biki bye yaleeta ze tukole ki tuleete tatanga alina statement egamba teriyo musajja asobola kusasula mwana wange ki kyemutaddemu taliyo ekyokulala nze zino si business ndi nazaala business nazaala abaana I'm not selling anyone genda omugambe yakeere ku macapu kyawulire ekiri mu busobozi bwe ne munniya ye bino sitansasula bino aleeta birabo ku appreciatinga alete kyakola ki kyasobola ekikulu kya byonna ekikulu ajje to the extent that nesistange owokubiri bawe yali alemeddwa nga balemeddwa okujja ewaka tatange nakwekolumu essimu naŋŋamba bagambe bajje naye banajja bameka 2 ngenda bawawa bagende bwalifuna balikola ki balidda kyesaagala kukubeera mu bufumbo obwo nga tebuli nga bwa haramu kyesaagala mugambe omukulu yogera naye nenjogera omukulu naatya natuuka ku level tatange naŋŋamba kubanga tukeseera nga akiraba bali bonna okitegera tebeeta kigenda mu maaso naŋŋamba mugambe bw'aba newaka atidde okujja alonda omuzikiti oguli convenient gyali nze nja kujja bapawoowe kyenjagala bapawoowe bagende bwe balifuna sente balikola ki balidda kati nembuuza abawala abaliyo gwolooza gwe osinga basista bange obulungi gwale yadde kuwadda ku mwana wamu nomuteekako pressure abazadde abamu basuubuzi mukwano wasanze omuzadde agamba nze okusinzira ku bintu byalina tatwala mwana wange alina okukola wati ne wati ampe kino bwekino ani agamba tusobola okugula omwana we ebyo so kati family background kikulu oba family ezikuziza abaana with principles zitatanga agamba kimu omusajja omwagala nti mwagala okakasa mwagala okakasa omusajja gw'owuliriramu emirembe nti ye mubandabire kubanga yagamba ekimuwa amakulu ssanyu lya mwana we ebisigere tebikola makulu ne bona mpensi neggulu nga tagenda wa mwana wange emirembe kyeki kati amaka gena principles kikulu nnyo family background so omukyala ali eyo taata ali eyo amaaso gotadde ku mwana ow'obuwala gakyuseeko bwoti londako 40% ogize ku mulenzi girekera omuwala 40 giwa omulenzi abaana baffe babakwata ate our relatives the people we bring home our relatives are using our kids relatives yes Yasin was used and yes Shalom was also used and even others who are quiet tebogera yes nabakozesa so nsaba kino ekintu tukiwa vibe tambuza vidiyo etuuka ku mwana ow'obulenzi omulala mama wa Shalom gyali yamukwata gyali bamusibe ate naye njagala kusiba oyo gundiwo mukanda wa kkojjaawo bamusibe naye bonna beetaaga kusiba babasibe trust me singa babadde muwala singa kati owulira ekiri ku social media waliwo obujulizi ate
Omanyi oyo eyenno gundi eyo yeetaaga kukola mu nnongoosereza by the way. Nfu nnyo ya rep ne defilement nfu nnyo. Yeetaaga kukola mu nnongoosereza. Era palamenti eddako. Babeeko kye bakola. Mubeeko kye mukola. Kubanga rep agenda okuva mu palamenti ku luno ng'otulaga ng'olinawo ebintu by'okoze nga si byakufevaringa bantu bamu bokka muli n'eggwanga. Nga lifevaringa buli Munnayuganda n'asembayo wansi. Nina omuzannyo nga 21 nagamba November ku Bat Valley Theatre. Baguyita Madness. Ne Madness nagezezaako ku answering ekibuuzo lwaki abasajja be basooka okufa in marriages. Lwaki basooka okufa? Guys are out there going through domestic violence. Nedda. Domestic violence hari makeyo ku basajja. Zubeda abakazi mukinya abasajja. Zubeda abakazi mukuba abasajja. Zubeda abasajja mbasula mbinaabiro. Bagwayo bokka. Mubasula mbinaabiro. Nedda. Gwa kisiimula buli lunaku. Asibe waka lunaku abeera gwosinga kiberamu obudde obungi. Lunaku akigeramu omulundi guki. Obembeka. Nakimanyi obusonda bwonna. Manya ne bwe diro kinaaseerera. Kati gwe lwaki okikaza nga agenda okukinaabiramu? Buga yavugwa abasajja abo bakyafu. Agenda n'amala gayiwa shawageero ate shawageero ziseere. Olunaku Katonda lwalyanika abakazi lwaki abasajja bagwa mu binaabiro? Banja bagenda okuswala. Abasajja mutuyambe temweyirayo shawageero kugwa batandika okugamba ffe twayiye. Ani asooka okweyirayo yeyesuule? Anayagala okwetta. Abasajja bangi bafudde. Walabako ono omusajja ng'avuddeyo akuba emiranga. Oni nanyini Kampala University. Kateregga. Sajja omukulu kwejja emyaka ng'akaaba mu kamera. Olwo omulala omukulu yampeereza message nange yazuukuse ng'omukazi amuteekako ppiro. Nga buli gwakigamba bagamba alinga. Okitegedde? Abasajja basafuketingira mu makeeyo. Mungu yazizza byonna ku lwali terunnatuuka. Gwe tulina omusajja Kateregga ku bugagga bwali. Kuba mugala mutugambye mbu abasajja tulina kwagala abagagga mbulavu y'abagagga bokka. Abagagga basinga okukaaba. Gwe tulina Kateregga omusajja omukulu n'abeera mu kamera n'akaaba. Naye omanyi courage gy'alina okuyitamu okutuuka ku level ekola ekyo. Kubanga tukimanyi ensi tetukkiririzaamu. Era bwatuukira kikolaga mbu oba kuswala kankole ki? Omusajja yalajalira mu kamera n'emutwe n'engamba bambi omusajja omukulu. Abonyebonye mu nsi muno akole ssente afune essanyu. Laba. So, omuzannyo ogwo guli ku basajja. Kulaga biki ebiri munda eyo. Untold stories mu maka g'abantu. Oyina mulemu bannyinaffe mujje mulabe bannyina mu bye bayitamu. Kuzizo muzannyo gw'abasajja nammwe mujje mulabe bannyina mu bye bayitamu. Be batasobola kuvaayo okwogera. Abakazi mukyusizza abaana mubazizza kusaidiza mmwe. Nga muli maka abaana basaidinga ne maama bakyunya taata. Tasobola nakubako kyakola ki? Mubasaba ebyobugagga mubakola ki? Mwagala batta baveeyo mwedize. Lwaki by'otaakolerera obyagaza ki? Ye yabijja ku kitaawe. So the world is too small for men. Mwe mugifunzizza abakazi. Era buli musajja gy'ali yeekaabireko. Era nze kati mpagira abasajja abavudde ku bufumo ne bazimba amayumba gabe balimu bokka. Abaana tuba batwalira mu holiday. I support them. Mu bakyali abali eyo. Ba bro. Abasajja. Bogera ku makya n'owulira ng'osafuketingira mu kiyumba. Kiyite buno obulamu bumpi. Tuwanga life span yaffe ya myaka 45 ku 6. Bw'osukka oba mu excess oba ogenze mu gy'amagoba. But myaka 6 gye myaka gituwanga alaffe wano. Yenno gibalenga okaaba. Tewali nsonga lwaki ogimalako ng'oli mu bulumi okaaba. Wizo. Okitegeera omukazi we yaddayo akutta wizo. Kazanzita munyambe bannange woowe. Trust me, bw'owulira ng'osuffocatinga, it is okay pangisa akazigo. Start afresh bino bya nsi. Ensi gireke beesekeseke. Ebintu bino gamba banayi bagenda kuntunulya abanjajinge. Omusajja omukulu ntandikewo amaka gange. Omusajja omukulu ntandika ati amusumanya nfunye omuzige mabbali. Please, it is about your life. Genda teri ekiri valuable kwenkana bulamu bw'ogwo omusajja ali eyo agamba mbu musijja va wano kubanga bajja kunsekerera mbu nanobye. Noba. Genda we abasajja abakazi mweyombekera. Abasajja bakola batya? Abakazi beyombekera abasajja bakola batya? Obana ko kweyombekera simanyi. Naye ekyo
funa ennyumba yo beerayo wekka bw'obanga gy'owulira emirembe abasajja abakikola balirembo bakyalimu nze mbawagira edda nakula neebuza naye nga musajja omukulu obeerawo otya ne bakusanga oli mukazi goko wekka tolinamu wadde omukazi oba otegeera nga sibimanyi naye gyenkomye okkula eno ntegedde lwaki bagayi batuufu abeera mu nnyumba nga teri agenda mutawaanya nakira n'agifuma nagera mu mirimu gye n'agikola nadda omukazi amulina basigaza mikolo nti tulinayo mukolo baatuyise omwami n'omukyala n'avuga n'amupiki nga gye yamuleka ne bagenda ku mukolo ne bavimba ne badda bulimu n'avuga n'amuzza ewuwe nadda ewuwe omukazi gwe stress baagikoowa musiibe bulungi mweraba nsindera omukolimi ikop bakube babifaananyi oli kwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofiirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu funaba ikop abo bulwo bayo bataako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula oli kwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster oli kwenda bana de dokubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop oli kwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba naife aba business card mudikola nti naba akolene ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.